Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ebitongole ekya Kampala City Council n'ebitongole ebya State Council ebitwala amagombola gonna mu Kampala ne Wakiso. Eno message njagala egende gye muli. Mu mbeera bweti eyakafandali ng'edya y'obukadde. Mwandibadde mulaba abantu ebira gye bayitamu ne mutatulugunya abantu. Wenzijidde ku mpeo kuno nfunye information endaga nti bitundu by'e Kawempe okwolekera mpaka genda Matugga n'ebitundu ebirala Kampala State Council abajasi ba SFC basi bayita ba UPDF abajasi ba SFC n'aba military mugenda maaso kola bikwekweto okugoba abana abakyala abaana n'abavubuka ku nguudo kubadde bakolera okuliraana ekkubo nga mbajjako muga mulongoosa kibuga ekikolwa ekyo kya bujozi era kya bunyomi kya butalimu. Tukimanyi mu Uganda abantu bangi kati zenkolawo zendya ate nga tebakyalinawo bajja sente okujjako okweyo okuteekawo business. Ne mutandise okukola operation okwetola mukono Kampala Wakiso Ntebe nga mugoba abaana abubuwala mugoba abakyala abakulu bannamwandu ne bassemwandu n'avuka abavadde amasomero abaali bafuze okuva mu bubbi okuba nti bagiya mu ngeri esoboka mutandise okuyola ebintu bimagoba ku makubo. Gowa Kampala State Council nawo wa military agoba omwana oyo esaazi n'amugirako ebintu bye ku kkubo. Omwana oyo bwana anyiiga nga buliddwa ekyokukola jjukira alina okunoonya ekyokulya ajja kusibira ku baana bo oba ajja kusibira mu njuyo akuggyeko TV akuggyeko essimu sinakindi bw'onooba nga resistance oba olemeredde ku nsonga eyo gojje ku nkuba badde alina ekyokukola ajja kukwettira naye nga tomanyi lwaki alina obusungu obukutta lwa nsonga mu abalumba gye bakolera gye babadde balina okufuna 10 ne mu kibalemesa bagenda banoonya mu mayumba gammwe bakuba obuyondo babayinja ga pavement obatte babajjeko ebintu byammwe olw'ensobi gye mukola. E Kampala mwaga wabatembeeyi bonna mu Uganda abantu ne banoonya capital emitwalo 2.5 ku 10 kutandika okukola siri mutandisa obafutiza ngenda basala ekigambo kimu eno ensi gye tulimu ku obukubo akowa yagivira tulimu kabuka naye engeri y'okutandika okufutizamu abantu bakola ku kkubo akawungeezi mumenye emidaala gyabwe mututte ebintu byabwe abamu basibye kyokka nga banoonya kyakulya. Kino kibagamba ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka essaawa zino muligoba abantu ku makubo saidize Kawempe Matugga yingira wonna mutandisa obbaga bamumenye ebintu byabwe naye mbabuulire ekigenda okuva mu y'ebiraka temujja kitegeera. Muyinza okwolesa obukugu kubanga ntegeddeko n'ebifo ebimu ebeeyita ba first family baagala amataka ge baagala okutwala mu bitundu ebyo bazimbawo zi mall. Ng'omukyalo no gwe nawooninga eyita Diana nakuwooninga negamba va ku mataka g'abantu naye ogaanye baŋŋambye okifudde lunye okukwata abantu beruzira saidi ng'ova eruzira ng'otuta okutuuka luzira kiromba awo saidi awo baŋŋambye nti olina ettaka liwagulawo in the disguise naye ne bootaagula bonna bamenyeewo abali basibidde mu makomera wateekawo ne safe house bwe basibira abaana b'abantu ku byalo abaresistinga obubbi bwo. Daana ekyama kyo nali nkisirikidde naye onfuusinga nnyo okujja okwogera ebigambo byo ojja kuswala nnyo Daana oli mwana wa buwala toli mwana Muganda nakugamba naye towulira bano b'okyunya bano Baganda banno oli taata agenda kudda eri Rwanda sina kindi bayinza omuddira mu kofi gw'oyita taatawo nga tesi taatawo. Ekikolwa ky'okutulugunya bannayuganda mbirikera awo mujja kwekulira akabazi kugulu abe mugoba kukuba bagenda okujja mayu bagaba bakyunye so kabadde akalowoozo ka leero kati njagala genda ku kigulalo kikyaleero vidiyo etandike. Buli muntu yenna njagala obere ku vidiyo eno mwena babloga ba Nuupu mbagala ku vidiyo eno oba posting oba commenting njagala bloga Nuupu ku vidiyo eno lwali njagala basomesa bateekemu sense mu mitwe. Omanyi mugenda n'embeera ne mwefuula nti mutegeera nnyo ku media ne mulowooza nti mutegeera nnyo ne mutategeera kye mudiringa nakyo kati nzize olwaleero. Era nga ntandise n'ekiggulalo kikyaleero mbatumiddeko mwenda baagala ekiggulalo ki hansubire ti muli bulungi. Alright. Ekiggulalo kikyaleero njala kitandika bwe nti era njala bategeeza mwenda bannayuganda mu kiggulalo kikyaleero ffenna tuli bawambe oba owagira enkyukakyuka oba towagira nkyukakyuka ng'oli munnayuganda ffenna tuli bawambe. Enjawulo eri nti eri abalina emmundu n'obuyinza naye nga ffenna tuli bawambe kubanga gw'ogula sabbuuni ogumu 2 nange wemugula omwana wasasula akakadde kamu n'ekitundu naye bibanzi funye esobola omusasulirayo amafuta agalinye tugagula wonna we wamu. Kino kitegeeza ki ensi bagenda gitutulako nga tutunula ffenna tuli mu nsi y'emu
ate gojja kulumwa nnyo alowooza nti gosinga okutegeera naye ngokutira kwa munguba kati ntandise bwenti mwenna bannayuganda naddala abali mu Uganda abagawumbidde nga mutemulowooza nti mutegeera mbagamba kigambo kimu ffenna tuli bawambi nga batuwamba basajja n'abakazi banyarwanda abajja okutwala eggwanga lyaffe mu kino tutegeeza ki tutegeeza nti bwe tutaaveeyo kwerwanako ffenna tujja kwevuma lumu ng'ate ensi yaffe bagitutte lwaki njogera ebigambo bino ebigambo byenjogera bisimbako nnyo essira olw'ensonga eri abantu endowooza yaabwe nga nafu nnyo mu kutegeera baliwo okutegeera ng'ekintu kigenda okutuukawo bagenda okukikwata ng'obudde bugenze ate n'ejjusa lwakyakoze eki lwaki kituuseewo nga saakitegedde tugamba nti olunattawamba olusooka muziba nnyindo olugero luno lutegeeza ki nti embwa kyekisolo ekisinga okuwunyiriza kiyinza n'okuwunyiriza mu kilomita emu kiki ekiri mu kilomita emu n'emanya kiki ekiriyo ewunyiriza buli lusu n'eyawula naye embwa bw'eneeba eneefa ng'olumbe lugendo gitta esooka kuzibikira nnyindo zino neba nga tekyasobola kuwulira ekivundulwa nti olunattawamba olusooka muzibikira nnyindo naffe tutyo abantu abali mu sitwaga basinga obungi olumbe lunaatera obbatta naye ng'ekibassa butawulira nakuwulira nti mwe musinga okutegeera naye ng'ate okutegeerawo kamwe kwa munguba eno message njagala egende mwenna abeefula ba blogger aba nope naye ng'ate indirect multiple ba nope kubanga ekintu mwakitonda dda abasinga obungi we know this National Lopers Movement ekibiina ekifugidde bannayuganda emyaka 37 era ekyabba akaloke twawangula ekisazewo okugula buli kintu ekisoboka bakugule guweeyo bongo bakugule naye nga kyebakuguze tekyenkana na nsi yo mutandise okwekuba ggoolo mwe kennyini era simanyi lwaki ebintu bino byagenda okutuuka ntuusa kumanya abantu bino biringa nabo kitandika kitya Yoseri bahabulwa okuva mu nsiko mu 18 ekintu kyasinga okulaba kiyita blackmail propaganda divide and rule ekyakisasula ne sente yateekawo ne TV n'abana propagandist abatambula ku TV nga boogera ebigambo ebyo nenjera kubuuza ebbanga lyebavumidde National Unity Platform ebbanga lyebavumidde Kyagulanyi Center n'ebbanga lyebavumidde abantu baffe n'okubawaayiriza gwe agamba nti nze kamwa koogera nkola propaganda ng'oli wa Nuupu bwe mba kisogedde ku linnya lyo nga nkola counter-attack ku M7 ne family ye n'ebikola biri mu Uganda gwe atali mukozi wa Museveni kikulumirako luddawa ogati Lumbuye kola propaganda naye ng'ogamba nti oli wa Nuupu ojja n'okola presentation no posting nga nikola propaganda kikulumirako luddawa nkubuuza gwe Museveni asasula Tamale mirundi asasula Lwamushana asasula NBS BBS NTV bannamawulire bonna ne ba bloggers ne balubalwa Kyagulanyi Center ne bakuba family ne bakuba buli kimu n'ekino bagalo kizamu ne tujja ne tuzimbira tuzaawo bwenzija nekola counter attack ku bikola bya Museveni golonga nti nkola propaganda nga sogedde ku gwo omuntu particularly nga ate gogati wagira nkyuka kyuko okolira that's the question kitegeeza nti mwe mwajja mu Nuupu nga mulowooza mu musinga okutegeera naye nga ate mulina gwe mukolera indirectly ebintu bye twogera wano Museveni abisasulira ssente empya n'enkadde kitegeeza abatukolera mukyali bangi bwemba nga nsobola okujja n'enkola information gwe nga togitegeera oli wa Nuupu giveeko as long as tusogedde ku Nuupu sogedde ku gwe nga nze nkola counter attack against the lies and the killings of Museveni gwe nojeraga ndikola propaganda kiba kitegeeza gwe okolera Museveni gwe sogeddeeko ekitakwata ku Kyagulanyi nga tendifeedi nga Kyagulanyi ogamba otya mukola propaganda kitegeeza mwe kennyini mwe abakolera Museveni in the disguise bwemba mpostinze ekintu nkipostinga on behalf of the struggle kirabe kito boto yagala commenting leave it there kireke kibere wao Museveni asasula propaganda sokulumba Robert Kyagulanyi Center in and out teri mutemuva kwogera musirika so when we counter attack the propaganda or we use the same tactics against Museveni mwabayita abanupu temufene mugamba ate kusoma tukola propaganda sima yone sito bikoleka nkubulye there are billions and billions of money Museveni za no spending oku dividing and ruling no kululinga banda Uganda ngakosa propaganda and blackmail kati gwa ani go ina agenda okolera ekintu ekyo era gwe basi kwogeddeko kiba kikulumirawo kitegeeza mmwe mulire ekigendero ekyammwe that's why ne struggle yavunama oba yazingama kubanga temukozesa bwongo mulina osooka okukozesa olwongo musooke manyi ekintu omuntu kyakola ekintu kyekola bato kitegeera kiveeko kubanga okutegeera kuba kwa muntu so si mugejjo si buli omuntu agera ategeera kyenjogera buli omu entegeera yanjawulo
niba tuba tuli mu kirasi tuyinza otula abantu 10 naye nga bategedde omusomesa kyategeeza babadde nga 27 ekinana tebategedde bajja tegeera after nga babannyonnyodde kati gobanga information egyempa togitegeera please relax tuza akatuliroko tuze entwingiriyo wansi relax tojja kitegeera kyenkola kubanga era ffena tutegeera lwe lumu mutegeere nti omusajja gwe tulingayo muyaaye bwe tuba tulwana street fighting temubaamu liifiiri temubaamu ani street fighting kyensanga kyekkuba nkiddamu mu street fighting kyensanga kyekkuba oba nkubye mutayimbwa oba nkubye musekuzo oba nkubye muumi oba nkujja muliiso gwe tuyita street fighting ebyobufuzi Museveni byazanya sijjango politics temumutegeera kati mutuleke fu amanyi jango politics n'emizanyo gitugizanye gwe tagitegeeza tuze entwingiriyo wansi nabagamba diplomacy mu Uganda takola mwabali mu diplomacy nga muloza mugenda kufuna obuyinza nga muli mu diplomacy nga ate mu counter attacking information gye tuwafu aba struggle mujja kusulawo gwe muzanyisa temumanya ajja kubalya omukwomu okitegeera ajja balya omukwomu mulyoke mutegeere nti ensi teriko nyinyo so no bagambye nti mugenderere nnyo ebigere mwogera kubanga kyotasobola kukola kirekera omuntu akitekola ki akitegeera so nawo nowevudde ne bagamba nti bwe tuba twagala enkyukakyuka buli mwakola ogugwe era ajja gutuusa bulungi olw'ensonga nti ensimbi ze basasula ku media okwonoona Kyagulanyi n'okwonoona struggle nyingi nnyo recently njabba ekyokulabirako Gashumba yavaawo n'avuma Kyagulanyi okumala omwezi mulamba kati akyamuvuma teri counter attacking okuggyako ffe kennyini nze kennyini kamwakoogera n'abantu abala basobola ntokola ekintu ekyo kanjala bagamba nti obanga owaga nti wagira nkyukakyuka please information munankyukakyuka muno gyawadde gireke etambule gwe togyogerako kubanga gwe togyogedde era nga togisobola kyotasobola kirekera omuntu akikole okitegedde kirekera omuntu akikole bakola diversion after diversion naye nga tewali muntu yenna asobola kuba nti akola ebintu ebyo nga siwa NRM so mwetereze ekiri atabala kikiri nasigadde waka before it's too late kuba tuna kintu kyosobola kukola mu struggle wumuzengala byofa bajjo kisobola tukitwale kubanga twatandika bangi bameka baliwo twatandika ba blog nga tulinga nga twalinga ba blog bibiri twalinga blog 10 kati ne bononye 10 to kyasobola bafuna ne bononye 10 to kyasobola bafuna mwaragawa kati fa basigadde bakola tula kimu tutambulirako mukakkane bwe mbate muyina kye mulina kitegeeza musirike lie like an envelope sit your ass down era muterere bulungi nnyo muterere bye mutasobola tubyesibako muve waawo sigenda kulwawaawo ekigulalo gy'enkimaze kyalino kati ngenda tandika firimu era ntandika video eyandese mu bulambalamba ntandise ntya transparent yoseri otuuse kubanga njala kuno yoseri tibahabulwa ne family yo alright njagala abenji y'omugenzi abadde katikkiro w'ekika ky'embogo omukulu Emmanuel Majega ono eyatufuddeko mu ggwanga erya Amerika mubeere ku video eno njala tandika nammwe oyo yabadde katikkiro w'ekika ky'embogo omukulu Emmanuel Majega era yabadde director wa CEO wa MK Publishers katonda gwe yajjirudde ngali mu ggwanga erya Amerika nga bwe nziza mbagamba nti Museveni akozesa tactics nyingi nnyo okugjawo abasajja abaganda balina essente ne mutakitegeera omanyiza byembyogera nemberekaawo nagamba buli musajja muganda yenna ng'olina omukazi owokubiri sooka onoonyereze kule profile okunoonyereza omukyalo oyo ava luddawa information gyenfunye omwami ono yaweereddwa butwa before ab'eŋŋanda z'omugenzi mukulu Emmanuel Majega nga temunnazza mu kimwami ono musooke mugole mukole thorough postmortem mufune postmortem eri independent to find out whether omwami ono yaweereddwa butwa oba kubanga information gyenina nze kulwanga eŋŋanze endaga nti omukulu Emmanuel Majega yaweereddwa butwa era ng'omukyala yabadde involved mu kino ye mukyala we owokubiri gwe bayita Halima Mudondo Cuba yono era naye baŋŋambye mukyala Munyarwanda yono gwe baŋŋambye nti ayinza okuba nti yali ebegawa kino ekintu mukyala Munyarwanda mutegedde bulungi era omukyala ono abadde mu ggwanga lya Amerika omwami ono bwe yamaze okufa omukyala ono ekyensonyi era nga bakola Abanyarwanda kyeyakoze ye yasibye mbusibye bibye omulambo n'aguleka mu Amerika n'ajja e Kampala mbonaakola olumbe bw'obanga twadde mu mission ya semwami ono nga ngaze information gwe ngifunye kubanga bagenda kunoonyeza report kasitini event obuto baddemu gwagenda okukwatibwa yoyo omukyala ye mukyala w'okubiri agambibwa okuba nti yabadde mu ddiru eyawadde omukulu oyo butwa era n'afa ekyensonyi omukyala ono yadduseeyo mu Amerika ng'amaze okulaba ti ddiru ewedde n'adduka n'avaayo kati ali Uganda essaawa zino
ali Uganda essaawa zino olwamaze okukola omulimu gwe era mujja kuwulira thereafter ng'ebyobugagga by'omwami ono byonna bisaasaanyiziddwa mu ngeri yonna esoboka. Omukyalo ono Halima Mudondo Kiuba ngenda bawo essimu ye abasobola omubuuzaako mubuuzeeko. Essimu eyo ya ggwanga lya Amerika kuba gy'abadde akozesa. Eri Kasaraba 15 08 73 93 38 mukaaga ye namba ye abasobola omubuuzaako. Omukyalo ono yono eyakoze ekikolwa ekyo naye mukole thorough investigations about enfa y'omwami oyo kubanga omukyalo ono yadduse mu Amerika ng'ekikolwa kino kimaze okutuukawo ye ne yeekomerawo e Uganda era mbu yakumye olumbe e Kampala. Oleka otya musajja wugoga nti musajja wabadde omwagala gwe nodduka n'okoma mu Uganda. Oyo nno sigenda mulwako kangende ku video ende kangende ku information eyandeese njagadde kusooka kuyisaawo ekyo. Alright. Njala kuyisaawo n'akalaamu kano Abannayuganda mwenda bali mu ggwanga erya Canada njala bategeeza nti olukuŋŋaana ssemakuŋŋaana olwa International Summit on Gender Based Violence olugendo teekebwa mu kibuga olugendo teekebwa e Canada ambategeeza nti ennaku z'omwezi tezinnakyuka n'omugenyi omukulu tannakyuka omukyala Bobi Kyagulanyi Ssentamu First Lady ng'ennaku z'omwezi 3 okutuuka ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa Septemba omwaka 2022. Ne mbagamba nti ayagala yenna okweta mu lukuŋŋaana luno waliwo enamba zino zingenda basomera nga bwa coordinator bagenda coordinatinga conference eno kuli omukyala Doreen ali ku mu +16479290340 omukyala bamuyita Doreen. Then kuliko omulala bamuyita Adrien ali ku 0703696927 osobola omufuna ku ssimu ezo ne bakolera nteekateeka okusobola kubanga wetaba mu lukuŋŋaana luno olugenda okubeera e Canada or Netherlands. Mbangaliza mikisa myerero kuba nti mugenda kubanga mbeera mu lukuŋŋaana olwo musobole okusomesa eggwanga na buli kimu kyonna ekisoboka. So no awo sigenda kulwawo okujjako okutandika information ngitandise ntya. Information njala gitandika bwenti. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nkimanyi katwatuse dda mu ggwanga lya Netherlands njagala obere assertive nnyo era be very careful gy'ogenda okulya gy'ogenda osula b'ogenda osinkana kubanga emitego mingi gyentegeddeko egitegekeddwa mu ggwanga erya Netherlands. Netherlands ly'eggwanga eririmu abanyampi abayitirivu kati era nga abanyampi bano bakulibwa omukyala gwe bayita Million Black. Million Black ye mukyala akwasaganya embassies ezimu ez'emu Scandinavia countries awo nfanfe wayo seti mahabara tabasala mutano wakale jensi yateta muzezede sanga bisibe. So emitego mingi nnyo omuli bannayuganda bennyini abeefula nti bankyukakyuka naye nga ate balina omukimu omukyamu n'abo abanyampa naye nga bafuula nti bakwano egyo nabo mwe bali. So enteekateeka nnyingi era ntegezeddwako nti omukulu gwe baakuteekako oba gwe baakuteekako olukongolo okuba nti ye amaliza mission okujjawo ye mukulu Nyereko Muhammad eyita Mr. Kagege. Ono wetwogerera ennaku zino n'emisango genda omuga nti okulonda kugenda omusango genda kuddibwamu omukulu ono gw'olaba atambudde ensi eziwerako era kati nga wetwogerera ali awo mu Europe alina waatudde atuziza engalabi ye agezaako nnyo okukolagana ne banyampi banne okulaba nti bakutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka naye obulabe bagenda okutubajja kukuba masasi ne bayinza okukola kye tuyita scientific elimination or scientific assassination. So be very careful in your movements whenever you meet someone where you're going to sleep or you're going to eat. Please be very careful. Even the seat where you're going to be seated in that conference, be very careful. Kubanga Nyereko Muhammad jali ekimusirisiza ng'omusazi obyayi ku kkubo ali ku mission ennekusifu gwe gy'otamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine. Be very careful gy'oli mu Netherlands ne gy'osuubira ogenda. Nyereko Muhammad mugomuyita MP Kampala Central Muhammad Nsiriko mission yamukwasibwa day 1 kwe kuba nti ayina okumaliriza gwe alyoke afune kyayagala era gyali. In the connection the same way nange gyagala okukola mwana kubanga atryinze naye nze namutegerera mumanyi era mwabya buli lunaku naye mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu whenever you are please make sure nti mu Netherlands gy'oli o making sure nti obeera weekengera nnyo buli muntu gw'olabye olw'ensonga nti bana abantu abanyampi bangi nnyo mu ggwanga lya Netherlands nga ne embassy yennyini ey'omu Uganda embassy ya Uganda Netherlands nayo yandiba nga y'omu ku bo abali mu nteekateeka eyo. Okay. Awo nvuddewo kati ntandise information eyandeese ntuufu right. Mwenna abadde bamanyi ababeera katabi ng'omanyi nti obadde odya drones okuwamba drones bikoze bitya ngira bategeeza nti omukulu abadde chief operator wa drones ezo nga bana baganda Museveni bw'omukozi bw'akozesa amala n'akutta
mufu njala bwa mawulire gano buli mwategere nti Uganda weeri siwe n'okubeera mujja kutegeera kati ntandise ne information endala. All right, nga sinagenda wala nnyo kansoke mpisewo message eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi oba abasajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka n'Abaganda mwenna. Amanya gayinza Lumbuye Fred ekekemiko ali ndi musajja Muganda ataliiko kubuuza emirimu gyange ngikolera no ku internet okutegeeza eggwanga n'okubasomesa. Essaawa zino gwe mulaba nyinza okubanza omu ku bantu abasula ku butebuuke oba ku bunkenke naye kye sikyakitya okujja kubategeeza information. Bwe navuddeyo ne nteekayo ebifaananyi ku social media platforms zange zonna, omumpembe wasanya kalo Charles Peter Mayiga alizinga ka video ng'agezaako okujjawo kye nataddewo. Naye nga bwe tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe muyambe ekkiriza, wasanya weekubye eggoolo kubanze bulijjo kino ojja weekuba eggoolo. Ngenda bazzaayo katono nnyo kuba information erina nnyingi. Nzize mbagamba ebigambo bingi nnyo biringa omugulu bw'eggongolo abantu gamugalira obwekiki naye nze nabagamba ebyange byogera n'embiteekaano. Essaawa zino we twogerera Ssaabasajja Kabaka yawambibwa and that's the fact. Ssaabasajja Kabaka yagibwako media ekyo ekyokubi. Ssaabasajja Kabaka yagibwako abantu bonna abalina omukolako emikolo egy'ennono egy'obuwangwa n'okuyambibwa bamugibwako. Ssaabasajja Kabaka abakuumi be abeekyama nabo bamugibwako kati amagye ge gamuvunaanyizibwako. Naye amagye gano mu nnono n'obulombolombo amagye gano tegakkiriza kubeera ku Ssaabasajja dde omwetolola. Waliwo abambowa abalina okumubeerako okumpi kubanga bano bebennono abalina okubeera ku Ssaabasajja Kabaka abali mu kikula kino. Bano bonna babajjawo olw'ebigendo byawasaanya ne Museveni mukama we. Bano abambowa gye baalaga bonna bagibwawo. Bano bambowa abakulemberanga n'okukuuma empologoma ne kati essaawa zino teri amanyi gye bali. Abo bambowa abalina okukuuma Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Akakodyo kano bakatandika batya? Bwe baali batandika okusanyawo ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka baasooka genda ku head office ez'abasajja abakuuma Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza mujjukira ekibombomu ekyatulikira ku mulyango gwa Bulange era emufiiramu musajja mukulu eri akwasaganya enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka bambi n'afa. N'omumbo w'omu era naye yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yalina ekitereke ekyali kimuweereddwa omusajja omukulu mu Uganda. Ekitereke kino kyali kimuweereddwa Sir Edward Muteesa nga anaatera okuwaŋŋanguka. Bwe yali ategezeddwako nti ayagala kusinkana Mayiga namugamba Mayiga musajja mukyamu n'atwala obuvunaanyizibwa okulaba omumbo omu ku bo agenda atwala ekitereke kino Ssaabasajja Kabaka. Omusajja bamutega mu bo bamutomeza boda n'afa n'ekitereke ne kibula okutuuka sa tekirabikakako. Okuva lwe bateeka bomu ku Bulange Mmengo awo ne basirikale ba Kabaka awo entabo ye yatandikira okuva n'okutuuka kati ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka ne bikyankana mpaka olwaleero. Munnange munnono Ssaabasajja Kabaka alina kye tuyita protocol. Protocol be bantu abavunaanyizibwa ku mbaawo ya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Ssaabasajja Kabaka ayambadde atya? Ssaabasajja Kabaka atambudde atya? Alidde atya? Baali balina okusinkana, baali balina okubuuza era buli kimu alina kikola atya? Era ne wabanga agenda kuba nti atereezebwa waliwo omuntu alina omuvunaanyizibwako. Gye buvudde katono wabeeranga omukyala yatambulanga ne Ssaabasajja era nga yakwata ensawo ye nga ne waba Ssaabasajja Kabaka kalidde bulungi nnyo mu ntebe ye. Wabeerawo omukyala ebbali awo abukalidde bulungi nnyo mu busuuti ng'era aliko n'olubugo olwaffe Oluganda ng'atudde ye ng'ali awo alina kusavinga Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Naye omukyala oyo omutunde vidize omukyala takyabeera ku protocol yavaako. Kuliko abambejja abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol babajjako. Kuliko abalangira abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol babajjako. Ssaabasajja Kabaka abalwadde alina omusawo aw'obuvunaanyizibwa alina omubeerako nga wannono yalina okukwatagana n'abasawo ababulijjo abasawo tutabano abasawo bana bafa abatali ba kinnansi balina okwogera nabo yenga wa mukolo waali omwami yo bamugoba ne tabeerawo. Tulina abantu ne ba driver bonna abaali bavuga Ssaabasajja Kabaka bamuggyako kati SFC evuga Ssaabasajja Kabaka. Emmotoka Ssaabasajja Kabaka teteekeddwa kusuulamu wadde omusirikale protocol naye yine emmotoka ne waliwo abantu ab'enkizo ng'omuntu alina okulabya Ssaabasajja Kabaka ng'atudde mu mmotoka omwo n'omulaba abira mu maaso akutte fayiro ze bonna babajjamu kuliko SFC. Mu Buganda Ssebuufu bwango takulemberwa tebamukuba mugongo. Ne bwe tuba tugenza okulamusa ku Ssaabasajja Kabaka nga bakuyise bakusumye wali
oyina okugenda okwebaza oba okubuuza ku mutanda era okulembeza bwenyi bomala okumubuuzaako bulungi nnyo era noddira obwenyi buno obusitula nodda kyennyumanyuma mpola sebuufu bwangu takubibwa mabega munnanga ate sebuufu bwangu era takulemberwa naye munnanga olwokuba nti abasajja bali emmengo bonna banyampi era abasajja banya tebamanyi bulombolombo ekisookera ddala mu Buganda omungu ayina okukuuma Ssaabasajja Kabaka kubanga kyabuwangwa kya nnono era mu nsonga eno takulemberwa musirikale era talirwana musirikale ekyambalo ky'abayambadde kitegeeza musaayi kabaka talirana bantu baliwa musaayi era takulemberwa era mubeera mabbali eno luli abambo bakulemberanga ne baggula ekkubo abantu bakabaka bamwoleko obuwanga kubanga alina kubanga alengera mu maaso gy'alaga naye go batayizanga enkoko egenda okumambira ekyo kikyamu nakyo tikikola makulu ekirala Yoseri tibahabula tabasala mutano wakale nsire temzezede nsanga bisibe ani bukyanga yali abaddewo yalabye kuba Yoseri nga mukutu bamutereze saati bamutereze ekitogi obe kooti oba kumwambaza mask obiseera bino agiyambaza yokka Ssaabasajja Kabaka kale katugambe yatuuka ddi mu mbeera ey'okumwambaza mask nga tasobola kujambaza kyekibuzo kisooka ekyokubiri protocol yalagawa kubanga mwatadde video mwaloze mu counter attacking information yange nende mutamati mwade mweyambula where is the Kabaka's protocol ya Kabaka yalagawa to the extent Kabaka bwagamba nti ngenda kuvaamu wano ayina okuvaamu kubanga eyo ebeera wiringiye nagati ndo kuvaamu naye bwe mwatuuka ekitemu Ssaabasajja Kabaka nayagala okuvaamu mwali mumuganyi kuvaamu Amajje gamu era drone yange nabo information tibakikola kati era bategeeza mayiga nga tunasiruwaza bantu mission yo tugimanyi era ebikola byonna bya Museveni kwebuzabuza nga afukaana aba oyagala sympathy now you are paying the bloggers osasula obusajja okujja okulumba lumena abantu abala nedda. The fact is tumanyi Museveni mwakola emirimu gye kubanze namusoma from A up to Z nawe yenkola gyokola ogeza nnyo okwefuula nti oli mulungi nnyo mu public ninga obutemu kwotudde ogeza nnyo okwefuula nti oli mulungi mu public ninga obutemu kwotudde ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era ali matigga wali bamuggyako media 2 n'amasimu g'olumutagalina 3 baagala affe kimugonyo nga teri ategedde ekyo tetugenda kikola ayagala okumanya information entuufu nti bano abanyolo bajja kusaanya wa Kabaka essaawa zino Kabaka w'Abanyolo Kabaka w'Abanyolo Omukama yasiimuuka obutwe bwamuyiwa Windows tasobola kwetegereza muntu wadde okumuddamu mbuuze buli wakubuuza ne muddamu ne mwetula mu musanga ddamu n'akubuuza omuntu gwe yakasanga the same way omutanda gy'ayolekedde tugenze ku Kabaka w'Abakonjo baakuba olubiri lwonna ne balusaanyaawo bamukwata ne Jake Kabaka w'abantu omukwata odda Jake kyekibuzo kiriwo kati ekyokubiri nze sigenda kaana mayiga na bayaayo bali mmengo tayimu egenda kujja naye nakugamba geza kakutande Ssaabasajja Kabaka afe nakumulisa ettaala kubanga ekuliko sigenda kulwana naawe n'okitegedde bulungi nnyo ensi emanyi nnyo byonna byemutegeka okukola tubimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka muwambe 1 protocol ey'abasajja n'abakazi abalina osisinkana Kabaka ne meetings abalina omusinkana zonna zaasazibwamu abataka tebakyasobola kulaba Kabaka mayiga njagala otubulye bukyanga Ssaabasajja Kabaka alwala omuwa obutwa bataka kibi yali asinkanye ne mutuwa meeting ali awadde live nabo mu public tekiriwo abalangirira bambejja tekiriwo ne bannabyabufuzi bonna abali balina osinkana Kabaka programu zaagwa mutaka ekyo nakyo weekiri kati mayiga njagala otubulye bw'oba tolina kyokweka era nga Ssaabasajja Kabaka tomanyi nti mwamu obutwa twagala otegeke bannansi ab'ensonga batali ffe bakakwerege nga bannaddiini bafune press conference n'omutanda bamulabeko boogere naye twagala bannabyabufuzi abamanyikiddwa bakole meeting ne Ssaabasajja Kabaka bamubuuze kiki ekimulu kinsonga kyegenda maaso twagala bajjajjaffe abakulu b'ebika n'abataka basinkane Ssaabasajja Kabaka ku bwenyi bamubuuze ki ekigenda maaso kino bw'otakikola tukulagira nga nabwe gisimufungize mu Bwakabaka bwa Buganda Kabaka takuumibwa Amajje Kabaka akuuma bambowa tetwagala kuddamu kulamu gyasiina nga yeetolodde Ssaabasajja Kabaka kasita tuddamu lukirane kyapeninge wantu wena kitegeeza Ssaabasajja Kabaka mwamuwambisa Amajje tasobola dde okwetaaya wadde okwogera ensonga yonna abasajja n'abakazi abali mu Buganda abatali Baganda bokka bagamba nti lwaki Ssaabasajja Kabaka tavaayo n'ayogera nti muwambe taata maama njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka
Gwolaba Mutebi si yoli gwali omanyi omusajja omuggomevu. N'eddoboozi lyennyini okwogera oliwulira nti eddoboozi alijja wala kyekisooka. Obundi wazza abalaga ng'ako kuyimirira Masaka bwe yabalaze yabadde abalaga nti bantu bange nkimanyi munjagala naye obulamu sirina ndi muwambe. Olw'okuba nti yabadde tasobola kukaabira mu bantu nakuba mulanga kwewaamu mulaalo n'akuba engalo zino okubalaga nti bannanyi mbaagala nnyo munjagala naye obulamu bwange bukola ki bugenda. Ye sayini gye yabalaze omusajja muwambe. Naye olw'okuba nti abantu abasinga obungi mu Uganda endowooza yaffe enfunda nnyo. Oli najja ku social media naga nti Ssaabasajja mwagala ni amukuuma kubanga toli Muganda tomanyi nnono. Amanyi tasobola kubuuza lwaki Amajje gakuuma kabaka, lwaki kabaka muwambe kuba tokimanyi ekyo. Kati bulijjo tukimanyi bulungi nnyo nti omutanda bwe bagenda okusoma embalirira ya Buganda omutanda yabeerawo nga nannyini mbalirira embalirira yasomeddwa yabaddewo lwaki tiwamulese mu mbalirira kubanga mu mbalirira Ssaabasajja Kabaka alina okuba nga alaba abantu be ng'aggyeko akakookolo kuba tebaagala aggyeko kakookolo ekyo nakyo tukimanyi mu mbalirira tiyabaddemu. Omukulu yazze n'akinda mbuka n'asoma embalirira n'agenda n'atambula n'agenda atandise kuinvitinga abantu kujja kugula mijoozi kubanga ye bizinensi ye. Mukulu tukulaba naye nze nkugamba ekigambo kimu nze wano wende sigenda kuvaawo. Nkuuma Ssaabasajja Kabaka nga nkozesa bigambo olunaku enkuyegero zinaasituka nga zirina okukunoonya mayiga ojja kufunika ate ojja kitegeera. Mwenna aboogera ebigambo ku nsonga z'Obwakabaka ne ku Kabaka ng'omuntu ng'abuzaabuza muweerwa ensimbi ensi balaba ekyo sigenda kirwako njagadde kiyitako kitono nnyo sikirina mbuzi bwakyo. Alright, kangende ku information endala. Alright, njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda waliwo ekintu ekigenda otuuka mu Uganda naye ndowooza kakibategeeze ng'obudde bukyali we nayagadde Museveni abeere kuno era kansoka nkimugayo mu Luzungu ndyoke ntegeeze ensi yonna. I would like to inform the international community and all Ugandans at large that the so-called Yoweri Museveni is planning within this week to hold a meeting with the man or with the head of Boko Haram group, a terrorist group which operates in Nigeria this week. Museveni is planning to meet this gentleman in the State House in Entebbe with the mission of terrorizing Ugandans in a different way. Because Museveni had been operating with so many terrorist organizations, so now Museveni had ordered to meet this Boko Haram head officer or head CEO to meet him in State House in Entebbe so that he can use some of his tactics to terrorize Ugandans. So Ugandans, wherever you are, when you start witnessing unbelievable terrorist attacks across Uganda, but mainly in Uganda, don't be surprised who is behind those terrorist attacks, because Museveni is going to host the Boko Haram CEO in Uganda so that they can talk about those terror attacks in Kampala, Mukono, Wakiso, and other areas of Uganda, so that he can be helped by international community to give him money to counterattack the terrorist acts in Uganda. But I hope this week or next week, the Boko Haram CEO is going to be a visitor to Museveni in the State House in Entebbe. So bana Uganda mwendanjala bategeeza nti omukulu ono agenza okulaba nga ekintu kya ADF tukikubye n'asalawo ayite omutujju atutawanya eggwanga lya Nigeria akulira Boko Haram gwagenda okukyaza mu Uganda either wiiki eno ng'eggwako oba wiiki ejja ng'etandika era nga enteekateeka zonna zaawedde omwami ono ajja kuyingira kiro atuke mu State House Entebbe bateese kiki bagenda okukola era mutandika okuwulira mu Uganda nti bawambye essomero ly'egi ne batwala abaana bonna oba waddewo okutta abaana ng'ekyali ekicwamba oba waddewo okukola ekintu kyonna nga kyabutemu obutabadde bwa bulijjo mu Uganda mutegere butegeezi nti omukulu ono bamaze omuwa tactics ez'okukola ebintu bye kubanga ADF already tutandise ogikubamu bituli n'ekibiina kya M23 era nga mu meeting eno muyinza okubaamu abo balowooza nti ba ADF naye ng'ate ba ISO ne CMI mugenda kubeeramu abakulu kubamu kuba M23 label group etawanya Congo kubanga bagala kikola ne mu Congo. Mujjukire nti omukulu ono yayingizaako abasajja ba Afghanistan bayingira Uganda naye teri amayi ba Afghanistan bano gye bali nawa gye balaga abantu bangi nnyo bayingidde eggwanga Uganda n'ebigendwa ebikusike nga tobimanyi so mukitegere bulungi nnyo nti omukulu ono alina mission ey'okukola ebintu ebyo. Ngenze mu maaso. All right.
kati bana Uganda nga muchaga wumbidde njagala balaga ekifaananyi kino mukitegere bulungi ekitawanya ffena kiri ekintu kimu tuganya okusooka okumanya ekizibu kya Uganda ki ekizibu kya Uganda Museveni so si bana Uganda abamu beetaaga kumala kutereeza Windows Yoseri tibahabura bwe yali ajja mu Uganda yajjanga refugee ku myaka 10 n'ennyina n'akozesa omukisa nga balina ekigendererwa kyabwe ekyokuwamba eggwanga Uganda era ne baliwamba enkola gye bakolamu nga bawamba eggwanga Uganda y'enkola gye bali mu kukola mu ggwanga lya Congo ono y'omu ku boogezi ba M23 musajja munyarwanda wuuyo musajja munyarwanda naye yeeyita mu Congo kati omwami n'ekibija kya M23 enkola Museveni gye yakolamu nabo gye bali mu kukola okwagala okweddiza eggwanga lya Congo bamuyita Major William Ngoma ye M23 spokesperson naye head owa M23 yasirika takyayogera kati ono gwe bateekawo mulabeko n'akatambi k'abakyala bambadde nga Bakongo bambadde bitengi nenga face batuusi bennyini nga bali mu kwogera mu Lukongo nti baba batababalawo kyekikola kikimu kye bakola mu Uganda Museveni yajja n'akamafreji nga bbanja akontoloza ati munyankole kumbe yali musajja munyarwanda ne batwala eggwanga lyaffe katulwa kyetulwanako essaawa zino ne mu Congo bakyanguyidde okukirwanyisa okuba nti bakikakawutataka nga obudde bukyali bawe bati batandika ono y'omu ku banyarwanda abategomya Congo eyeeyitambu mu Congo owa M23 kyebakole Congo kati saazo bwekyali mu myaka okuva mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana mpaka nakati okutuuka bananisa okumaamira subuyo mwategeere kiki ekigendererwa kyaffe bana basajja si bana Uganda era buli muntu awera ssente okulya mu nsi yo kimanyi nti ensi yo ojuguza munyarwanda pure ndaya kano kagulupu k'abatuusi wetwogerera olwaleero ebitundu bingi abantu bali mugobe mu ttaka kubanga ekigendererwa kyabwe kyakutwala ttaka njala bategeeza before abakulembeze bonna abaaliko nga tekwali kikuba bantu ku ttaka nga tekwali kutwala bantu ku ttaka naye lwaki Yoseri bw'amaze okutuula mu ntebe nakkalira mu bitundu bya Buganda abantu bagobebwa ku mataka olw'ensonga nti bagezaako kuzimba kintu kyabatwale Buganda ne Uganda nga tewali muntu bakuba ku mukolo bateekemu abanyarwanda baabwe mu Buganda tubadde tutudde entende n'abantu abasinga obungi era nga abantu bano tubawane w'okutuula ne batuula bulungi ne bazimamu amayumba gaabwe ne balya ne banywa ne bazaala n'abaana nga tetulina buzibu era nga mu Buganda wali gwe bagoba ku kibanja nga tuwana ebibanja ku bwereere nga n'abantu tebasasula busuulu kiki ekyatuukawo oluvannyuma lwa Museveni okuyingiza ideology ye mbw'aleeta abanyarwanda mu ggwanga oditwala kino kyerabikira mu bintu bingi nnyo njala tegeeza bannayuganda njala muggula amaaso era buno mpaka njala bugende mwenna eri bannayuganda ekibba ttaka okuliwa abanyarwanda kyekigenda mu maaso kubanga babajjako eddembe lyammwe okulimanya n'okulitegeera gye buvuddewo katono mu Uganda twabanga n'amasomo agasomesebwanga mu ssomero okutegeeza bannansi ensi yabwe bwefaana ebiragiro n'amateeka bye bikola kati amasomo gano gagibwawo mu Uganda twasomanga kyetuyita political education mu secondary level kyavaawo era ne batusomesa nekyuyita civic education nakyo nekivaawo ku university ku mutendera gwonna oba okola sciences oba okola arts batusomesanga kye bayita constitutionalism kino kiinako obujulizi kubanga n'amasomero ge tusomyemu ku international level teri muntu oba nga okola arts oba okola sciences olina okusoma constitution y'ensi eyo mwole kumanya amateeka n'ebiragiro njera kubuuza abantu abasomye Makerere ani bukyanga bajjawo okusomesa amasomo gono Makerere bakyasomesa constitutionalism bakyasomesa constitution ya Uganda tebakyagisomesa kubanga ono yibwe yamala okutegeera nti bannayuganda banategeera ebyobufuzi ne bategeera ebyaffa bya Uganda ajja kuba ali mu buzibu yensonga lwaki abasajja n'abakazi abaliwo bagezi bategeeza bannabyabufuzi musomese bannayuganda constitution mu nnimi zaabwe mugikyuse mugize mu nnimi zaabwe era n'obutawo mugabire ku bwerere buli kitundu kyonna ekya Uganda Museveni yagaana ekikola kyeyakola nga ye azannya omuzannyo gwe nga muyonjo nnyo nga temugutegedde kwe kuteekawo kyankwanzi gyatwala embuzi zinnakabege ezabitanga zonna n'azitwala n'ateekayo institution eyiyo gy'abatwala mbu abasomesa patriotism kubanga yamala okujja political education ne civic education ne constitution studies ku university level kati ye n'ateekawo amateeka agage ng'akutwala ekyankwanzi okubrainwashinga ng'akuteekamu ideology eyiye ku bubwe supporting n'okulwanira ebikolwa bye ng'oli ekyankwanzi era buli mbuzi yali agenze ekyankwanzi tesobola kusigala ng'etegeera Uganda kiki ekyo nkisibako ssente teri mbuzi yali egenze ekyankwanzi nevayo ng'ekyasigadde kyekimu bwe batetandisa kulya biwata omudde guvaako bwe batevudde ku muddo edda ku ccacu yeyengeri Museveni gye bafumba b'omumu n'abajja ku bimulina okutegeera so ekyo kivuddeko ngenze ku information endala eno mesi njagala egende mwenna abasawo abaganda betuyita ba traditional doctors ng'okyali ku mulamwa olina empewoozo oligino
era nga towagira nkyukakyuka buno baka bwo ku Monday akawungezi mu State House Entebbe Yoseri yayita Mama Fina oba mu Silvia Mukandoni Entebbe namuwa ensimbi ez'okutandika okukola emirimu gy'okuprofilinga oba okuwandiika ebikwata ku basawo bonna Abaganda abakyalina empewo origino naye nga tebakolagana Yoseri oba tebakolagana Mama Fina. Kino Silvia Mukandoni agenda okikola ensonga nti ensimbi yazifunye mwagenda otandika okunoofeffetta n'okuddamu okunoonya abasawo Abaganda. Era mujja kyetegereza nnyo nti bagenda kuddamu okutandika okuwenja abasawo Abaganda okutandika okumenya amasabo gaabwe abamu basibwe simanyi n'abamu battibwe kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ebintu tebigenda bulungi nnyo eriyo abasawo abatakkiriziganya na nkola ya Museveni ng'ate Baganda abatandise okuba nti bakola emikolo egikyankalanya amalogo n'okugasumula gonna ge yakola. Kino kikyamuyisiza agende mu State House Entebbe era ensimbi yavudde nayo ku Monday atandika okukola omulimu gw'okuprofilinga abasawo abayikinnansi abali ku Harare ba ku Aligino batandika bajjawo Ssekinoomu ye ono asigaze bafeeke be badiringa nabo okuba nti bagenda kubanga bakola emikolo egy'okukyankalanya n'okuwunza bannayuganda y'ensonga lwaki munnange ze sikyabanenya bannayuganda musajja yatuwunika naye nze sirimbe baawunika so ekyo mukitegedde nyenze maaso. Akawungezi ka Joe omwogezi w'Amajje yavuddeyo ne yeegaana ebikolwa ebitegeezebwa ku TV ne ku social media nti abasirikale bamaze emyezi 6 tebasasulwa n'agamba ekyo kikyamu bafuna omusaala. Nenjala bategeeza Yoseri olunaku lwe yagenda ewaabwe ku butaka okuddayo okulaba bateekawo gye tuyita code 1 ku security alert. Ekyateesawo code 1 ekyo waliwo omu ku banene Majje eyali agenda okwefulya mukama we Yoseri. Era code 1 eno bwe bagiteekawo yali esoma bweti muwulize bulungi nnyongera gibavuunulira tugende mu maaso mulyoke mutegeere nti bano abasajja balalu. Code 1 esoma bweti mu nteekateeka damutayiika ku mawulire amatuufu agaafulumizibwa oba kansoka ngisome mu Luzungu. However, another reliable source says that some UPDF general sent a message alerting all heads of department and units commanders to get ready for abrupt operation within the starting soon. Bagambye newankubadde mu ngeri endala yonna okuva mu nsonda ez'esika zigamba Majje ga UPDF nti bajjeno abamu basindika obubaka obutegeeza abakulembera ebitongole ebyenjawulo mu Majje ga Uganda ddala bakomanda okubeera obwerinde ku nteekateeka oba ku nteekateeka eregenda mu maaso egenda otandika nga obudde bukyali tugenze mu maaso okusinziira mu nsonda ennekusifu munda amyuka omuduumizi w'Amajje Erweru yasooka n'ayimiriza message eno era n'ategeeza unity zonna ba unity commander okugezaako okuyimiriza ekintu kyonna ekyokufulumya Amajje gonna okugateeka mu bitundu ebyenjawulo. Era ate abamu ne bamugamba nti message eno efulumiziddwa etegeeza abajaasi bonna obutakkirizibwa kutambula oba kufuluma mu kifo kyonna era n'asangibwa ng'afulumye wakubalirirwa ng'alidde mu nsoolokwe era amasasi gajjamu kubirwawo ekyo ne kifuluma. Endala reliable sources zigamba nti Jeno Erweru oluvannyuma lw'okutegeera obubaka buno olw'okuba nti Yoseri yamulekera obuyinza bwonna kyamutwalira obudde n'akwata essimu n'akubira Yoseri ng'ali Rwanda n'amutegeeza mukama wange nfunye amawulire agandaga nti munda mu ggwanga mulimu enteekateeka ey'okuwamba obuyinza nga toliiwo. Era Yoseri n'alagira Erweru ne banne basobole okukontaininga embeera eno. Olwero bwe yavaawo n'akubira Muhoozi Kanyerupama eyali mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda n'amutegeeza nti nfunye information nti waliwo ku ogenda maaso. Era ono Muhoozi Laaga n'ayimiriza butereevu pate yaliyo mu mambuka eyo ne basobola okukontaininga embeera eno olw'ensonga nti ekituufu kyali kiti tukolo baali bamuwambi nga bwe bawamba Obote ng'agenze era mu lukuŋŋaana olumu olwali Singapore. So neyo kodi eyabadde esomeddwa nti wabaddewo okuwamba okwadde kugenda maaso. So no mukitegeere kati omwami ono ekizibu kye tebalina ssente ziwa Majje za kusasula Majje nga ne bwetwogera essaawa zino mpozi nga meeting ewedde waliwo meeting eya security etudde mu State House Entebbe okusinziira ku dooni yange baddemu bateesa ku ngeri ki bagenda okulimba Majje ga UPDF naga SFC nti bagenda kutandika obbawo akakadde k'ensimbi okuva n'omwezi ogujja. This message goes to all my brothers and sisters who are still serving in UPDF. Let no one lie to you
Because Museveni is in panic. Museveni doesn't have even a single coin in his account, even in Central Reserve. Now they had a meeting today discussing about your salaries. You've been yearning for salary increment almost for 6 years. You've taken 8 months without getting salaries, including those people who have been serving in AMISOM in Somalia. They are lacking their salaries almost now for 3 years. Right now, they have a meeting in the State House. They're discussing the salary increment. Let me tell you, this is a well-planned move to lie to you that they are going to increase your salary. Whoever who have been getting 600,000 Ugandan shillings is going to be increased up to 1 million. This is a decoy. Don't be fooled. Museveni has no money to pay you. Watch anyone be. Wafanyakazi wote wa serikali wa UPDF, wacha niwaambie. Sawa hii Museveni na waizi wake wako kwa meeting kwa State House Entebbe. Sasa wamesema wanataka kuwapatia pesa zenyu, lakini hawana pesa. Wamesema kila mtu amekuwa anapata kama 600,000 Uganda shillings. Atapata milioni moja ya Uganda, lakini wanawadanganya. Museveni na government yake hawana pesa. Pia na Bank of Uganda hawana pesa. Na banka zingine hazina pesa. Muulize wananchi watawaambia. Kwa hizi commercial banks zote simai sijui Sentinel sijui nani Standard Chartered hawana pesa. Sasa watakwenda kuwadanganya nti wanakwenda kuwapatia pesa zenye hawana pesa. Hii ni decoy. Musidanganye. Munajua mzee mzuri kunaambia kipindi cha lala salama na chakula. Hizo ni vipindi ni mbaya sana. Wanawadanganya Museveni ana pesa. Mkuu waangalifu. Mwambie mara moja. Mweke bunduki kwa mgongo. Mkuje tufanye kazi na wananchi. Kwa sababu mwendanganywa kwa muko na family. Hamuna pesa, hamuna kitu chote. Lakini wewe mjamaa iko na pesa mingi, wako na mayumba, wako na mjini. Lakini kupatia pesa zenyu ni problem. Lakini wanawafanyisha kazi kuua watu na kuiba gold kutoka Kongo. Lakini wacha nikuulize, hizo zote pesa zinaenda wapi? Muko kwa barracks mnalala njaa. Hamuna chakula, hamuna maji. Lakini mnalala tu. Museveni na waizi wake wasiwadanganye. Mufanye kazi na wananchi. Hii nchi yetu. Wote au ni Wanyarwanda wanawadanganya tu. Walitoka Rwanda kuja Uganda kupeleka nchi yetu. Kila kitu kinauzwa. Sasa ni sawa ya kufanya kazi na wananchi. Hamdanganye. Mujaulize mwenyewe kwa nini tuko na UPDF, tuko na SFC, tuko na CMY, tuko na SFC. Kwa constitution ya Uganda tunajua vizuri tuko na jeshi moja inaitwa UPDF, lakini hamuna bunduki. Wacha ni waulize. Jeshi gani inaenda kwa wananchi inafanya operations za kuiba watu? Jeshi gani? Hizo ni SFC kwa sababu wako na bunduki. Wasiwadanganye, huyo mjamaa ana pesa. So, my brothers and sisters, those who are still serving in UPDF, let nobody lie to you that Museveni has money to pay you. No, they don't have money. Right now they are in the meeting discussing how they are going to lie to you that they're going to increase your salary from 600 Ugandan shillings to 1 million. No, they don't have money. They have stored each and everything in Bank of Uganda. The Central Reserve is empty, including the commercial banks. They have no money. Right now, they have sent you to Congo to fight because they want to occupy Congo, but they are getting cold from Congo and they sell those gold. You are in the barracks right now, sleeping. You have a date ate. You have kids. You have wives. You have each and everything to feel free, but you lack money. Others, you spend like 3 years without getting salary.
Others of you spend 8 months without getting salary, but you are there sleeping. These people, they have mansions across the world. They have mansions in Uganda. For you are sleeping in tent. You are sleeping in tent. You have just one pair of uniform, one pair of shoe. How are you going to manage life? We are in economic crisis right now. The kilo of posho is at 4,500. How are you going to manage your family? You've been serving in UPDF almost for 15 years. You don't even have a 2 single-room house in Uganda. These people, they came to destroy our country. But you are there in barracks seated. Right now, there are ongoing robberies across Mukono, Kampala. Do you know those people are stealing from Ugandans? Those are the serving SFC because some part of you, there are some group of SFC who are not well off because they are not paid. So now they are getting their guns from the barracks. They go and steal from Ugandans. These days, there are own abrupt red blocks which are taking place across Kampala and Wakiso. People have been stolen at night. Laptops, phones, cars, and each and everything, even money, they have been stolen from Ugandans because you guys don't get paid well. Right now, they are in a meeting trying to deceive that they're going to increase your money. They are lying to you. Museveni has no money. If teachers are still striking, they are not paid. Doctors, the same. Even police officers are not paid. What about the serving UPD officers? They are just lying to you. Nothing is going to come of that meeting. They don't have money. It's better you wake up and add yourself and add your efforts on Uganda suffering Ugandans, and we get lead of this rotten regime. Because these people, they came from Rwanda, they have to go back to their country, Rwanda. You understand? All right, cutting ends and mass. All right, kati mwena abadde bawangalira Mukono, Kampala, Wakiso, nga mumanyi drone eziwamba abantu. Headquarters za drone zino zibera Katabi mu kitundu ky'Entebbe, wali headquarters za drone zino. Drone zino zoperatingibwa ogenda okukima abantu bonna abawakanya yosete babulota abasatu mutano wa Karekezi. Drone zino zirimba private operatives nga bo baba contracting agenda kuwamba abantu bo location bagenda bawamba omuntu. Wotogere sawa zino waliwo omukulu omu abadde nga head of all drone operator nga chief kidnapper omwami ono amanyage bamuyita Medi. Abatamanyi Medi kamuwalage mujjukira omusajja eyakwata musajja mukulu n'amusitula mu bbanga n'omukono gumu oyo gwe bayita Medi. Kamubalage wano. Oyo gwe bayita Medi. Yoyo Medi. Yoyo Medi mumujjukira bulungi nnyo. Yoyo Medi ngenda ba information emukwatako muliko mutegeere ensinga bwetambula. Yoyo Medi bwate bwafaanana. Wetwogerera sawa zino Medi zembuyagezi kunta ono awakigambibwa awambi bannayuganda ddala abaana Abaganda abasukka mu 13 ng'abatulugunya mu bisembo batulugunya mu safe house ez'enjawulo ng'abatambaazibwa n'ebitundu bitategedde. Medi ono sawa zino mbuyagezi kunta bakambe bamwefuulidde ne bamutta. Kambalage ekifaananyi yakwatira omusajja omukulu n'amuteeka mu bbanga nga talina gwe yeebuuzizaako. Yakwata Musiraamu n'amukwata jjeke n'omukono gumu n'amuteeka mu bbanga. Kati oyo yamusitula gwe bayita Medi zembuyagezi kunta olwaleero. Mumula bulungi nnyo. Muzuuminge. Kanzuminge Musiraamu ono ng'amukutte jjeke ali mu bbanga. Eyamukwata ye Medi oyo kanyama gwe mulaba. Bwe mbalaze wali. Medi zembuyaga ezikunta essaawa zino. Olw'okujemera ebiragiro bye bakama be bengenda okubategeeza essaawa zino. Loza mutegedde bulungi nnyo. Mujjukira bulungi omwami oyo yono Medi. Mula bulungi nnyo. Ono yabadde chief operator wa drone zonna mu Kampala, Ntebe, Wakiso, Mukono yoyo. Chief kidnapper abadde akolera SFC ne CMY okuwamba abantu zembuyaga ezikunta. Kiki ekyamusizza ani yawadde order? Ono yabadde mukama we eyatoye. Ono yabadde mukama we lindako. Wait a minute. Mbalagwa ni kifaananyi kituufu. Oyo yabadde mukama we era yabadde mu mission yamugyewo.
yo yabadde mukamawe yatoye mission eyamujjeewo bamuyita Ranso's Grace oyo mwami akola mu SFC bamuyita Ranso's Grace yatoye order eyajjeewo Medi kiche ekyagisizawo Medi woba otuula okakkane oyo ye Ranso's Grace musajja munyarwanda yako ye chief operator wa drone zonna mu Kiso Ntebe Kampala era nga kigambibwa aina omusayo gwera abaana 15,000 zebawambye era ne battibwa abala tutumanyi gye bali yoyo Ranso's Grace musajja munyarwanda operating mu bitundu by'Entebe era nga ye yatoye order Medi attibwe olugero lwabadde lutya yoyo ndoza wera bana oyinza kuba koli mayinze babayi mubeerako nnyo kuno ne mukama akola yose yoyo ayinza kuba yategedde nti basse omu ku baadde bamukolera emirimu yoyo kamubongere wano Ranso's yoyo oli omweru ono oyo ali mu jacket ali mu check ya sort of cream yoyo ye yawadde order batte omwami oli kubayita Medi kamubadde batamutegedde Medi yono yasitula musira mu bbanga ng'alinga asitula akaki ng'alinga asitula akantu akataliimu yoyo musajja Medi yabadde chief kidnapper mu drone zonna ezisangibwa mu Kampala wa Kiso Mukono yoyo nenga kati zembuya gezi kunta yoyo Medi kambadde mu nga sinabwa information esemba emukwatako ngende maaso yoyo Medi kati zembuya gezi kunta kiche kya Medi yafudde atya wetulaga all right tugenze maaso mwenna abana b'enkyukakyuka n'abagala enkyukakyuka mwenna abadde bafiirwa bwabwe nga temanyi baalaga ekifaananyi ky'embalaze wali waggulu omukulu Medi ne mukama we Ranso's Grace musajja omunyarwanda ye chief coordinator coordinating drone zonna mu Kampala wa Kiso Ntebe omwami ono mukulu Medi yabadde nga adinga n'abantu abalala abakola on behalf of the state okuba nti bagenda okidnapping abana b'abandi n'ababatta era wetwogerera omwami ono naye zembuya gezikunta yabadde adiringa mu kukola operations across Buganda naddala wa Kiso Ntebe Kampala era nga ye head of kidnappers mu bitundu by'Entebe wa Kiso Kampala Mukono ngera omwami ono offices bazibadde Katabi ku Lwentebe opposite works e Katabi munaba manyi Katabi omwami ono wabadde operatingira era kati zembuya gezikunta kigambibwa Medi ono mukwata mukubadde mukuwamba abaana talina mukwatira nsawo era nga kigambibwa mukono gye yengo omuntu Medi aina mbanda Uganda abawera 13,000 ba kidnappings across Buganda era basinga obungi bafu abala bali mu safe houses bali mukuttibwa esawa zino omwami ono wetwogerera mufu kiki ekyamusizza nsonga ki omwami ono bw'abadde akola emirimu gino abadde tamanyi nti obudde bunaatuuka ne bamwefuulira mukama we Ranso's Grace omukozi wa SFC era nga ye operatingira mu bitundu eby'Entebe wa Kiso Kampala omwami ono yabadde amuwa emirimu era nga ye okuba essimu kubira muhozo mutegeeza nti operations ziwedde abadde talina mukwatira nsawo wiiki eno yennyini gye tukuba mapiga omukulu ono bamukubira essimu ne bamugamba jangu Medi bamugamba tulina operation gye twagala okuwa ogenda ogikole mission ki yamuweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala Bobi njala mbere ku video eno oba mukasale mukamuweereze omugenzi Mando Zebula yali aweereddwa mission ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde Mando n'agamba no I can't do that big mistake okujja omuganda wange Mando n'agaana ebyaddako mwabimanya era yose lina confirming nti basajja bakoze omulimu gw'okutta Mando ekyo niye kuba goal n'anyooka the same happens to Medi which ewedde yayitibwa mukama we on Ranso's Grace n'amugamba mission gye tugenda okuwa olwaleero yakugenda kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mukazi we Bobi Itungo omukidnapping mukube afe fe tujja kukola investigation tukwate tukuteeke eruzira watu kutwale mu kooti bakuteeke eruzira naye nga buli mwezi ofuna ssente zo wanaite ebbanga lya mwezi gumu wanaite ebbanga lya mwaka gumu oba ebiri tukute ofulume ogenda oli obulamu nga bwe twakola omukyala Draru essaawa zino ali mu kulya obutaalo oluvannyuma lw'okutta omugenzi Kazini omukulu n'awala omuwa missionary y'okutta oba okuwamba Bobi Itungo Kyagulanyi bwepone bawo okumutta Bobi Wine omukulu ono bwe yadde waka mu kayumba ke n'atandika okutunula ku bisenge alabye yeetola bitambula n'agamba
ndowooza bukyanga nkwata bantu ne nerabika tebampadde kukwata shaka kyava afuluma mu nju n'agenda n'ategeezaako bamu ku mikwano gye tebannaabimayita nfunye ekizibu ebintu tubadde tugikola naye kati waliwo ekizibu mukulu Grace Ranshozi ampadde omulimu gw'okugenda either kidnapping Kyagulanyi mutta oba okukwata Babi Itungo mu kidnapping mutte then ABCD nga bajonyedde kigenda gena maaso nena bagananga ko mukologana nti kino sijja kisobolera kinnemya omukulu onadda makage n'atuula badda makage n'atuula nga butuufu kyabadde akolya mutakimanyi nti gwe bw'ofuuka mbega waliwo ate mbega gwe bakuteekako bw'ofuuka mbega waliwo mbega gwe bakuteekako n'embega abeera n'embega mukulu Medite yategeera nti gwe yanyumizaako mukama we ate yasituka n'agenda n'ategeeza mukulu Grace Ranshozi nti Medi operation tagenda gikola era gitutegeezezaako ne wayita ennaku ntonotono mukulu ono Ranshozi Grace n'akubira mukulu Medi essimu n'amugamba jangu ku office tukwetaaga mukulu Medi n'ateekamu engoye n'agenda okusinkana Ranshama teyamanya nti lunaku lusembayo mukulu ono bwe yagenze okutuuka wa mukama we ndowooza bamuteramu kakyaya awo n'obunyamanya bangomanya baliisa obunyamanya mubeeramu obutungulu n'ennyaanya ku misito mukulu ono yavuddeyo n'akatwa supa olwavuddeyo okumala okusinkana mukama we Medi olwakomye ewaka ng'atandika kukaaba olubuto lukuba obugoma olubuto lukuba embuutu awo n'akubirako kyaliwe n'amugamba waayi ndi bubi ekyavuddemu Medi mukama mukwano gwe n'amukima n'amutwala n'amutwala ku ddwaliro lyabadde okumpi awo bwe batuuse ku ddwaliro eriri okumpi omusawo eyabaddewo n'abagamba nti omulwadde ntugenda musobola mutwale mu Ntebe main hospital naye mwanguweko kubanga omukulu ono ekimuluma si kirwadde kijja bulijjo yaweereddwa obutwa kinajjukira nti Medi ono abadde alina jiimu esituza abantu obuzito n'okubakozesa omubiri era ng'amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'Entebbe naye ng'omulimu gw'okuwamba abantu abasinga muzibwadde temukitegeera nti yawamba abantu era nga ye chief operator abadde alina jiimu era ng'atendeka babode builders mu bitundu by'Entebbe era ng'omulimu guno akolera ebbanga ddene nnyo omukulu ono bwe yamaze okuteekebwa ku booda mukwano gwe n'amukima amutwala batuusiza mu ddwaliro omusawo n'abagamba nti obulwadde obuli mu omwami osijja busobola mutwale mu Ntebe main hospital era olwatuse mu Ntebe main hospital omwami ono teyabandayo bbanga ttono nnyo ebibye ne bavuunika era bwe twogerera mu nnaku 3 emabega Medi ono yaziikiddwa n'afa era omulimu gwe nga bwe ndabaga nti ekiri atabala kikire n'asigadde waka era Medi naye tugamba nti wa inna lillahi wajiwuna naye ogenzo osangayo abo kubobbo abambe watwala mu kubatta ne mwatulugunyo basiba maka gaabwe ne mwaziika ewateetekeddwa kubanga baziikibwa bifo omwami ono yafudde era yaziikiddwa gyebuvudde Katonda ku ntono nnyo era we twogerera y'omu ku badde basinga okuwamba abantu mu Kampala Wakiso Ntebe yafudde kino no kituuzaawa nti nga bwe nagamba wiiki ewedde nti buli mukozi yenna wa ISO semwai ne ESO ng'oli munnansi Munnayuganda nakabala ng'obanja omusaala oba nga ali omumisoni gye bakwale nekulima teri obinyike mu nsuwa kubanga ekiri atabala kikiri n'asigadde waka nawe bagenda kutta siwa information nga tejjirako reference nabagamba wiiki eno ine bagamba nti buli omanyi nti okolera ISO semwai ne ESO ng'obadde obanja omusaala nga togulinda batandise obbeekengera nti mujja kuyitirira ebigambo kati mukulu Medi ono y'omu ku bo asusse okubeera operative akoze ki afudde ono yabadde asinga okukola ki okuwamba abaana naye yafudde mbabulidde omuzannyo gwali gumuwereddwa okukola ki okuba nti akola kati omukulu ono Ranshozi kanziremu mbalage wano era buli muntu yenna asobola omulaba nyo bw'omulabye tegeera nti omusajja wa SFC abali mu kusportinga abaana b'abandi abagenda okuttibwa mutegere bulungi nnyo yoyo njala abantu mbategere bulungi nnyo yoyo aliko alo ono atera nnyo okutambula emmotoka za gavumenti olumu avuga ne pikipiki era atera nnyo okwetoola mu bitundu by'Entebbe Katabi Nsamizi Mukono Kampala Wakiso ng'ali mu kusportinga n'okufuna amawulire n'abo balina okuba nti bakwatibwa ne batwalibwa okutulugunyizibwa
kino takola nti akikola ku lwa government no basportinga n'abantu abalina obusente n'aba kidnapping n'abatwala okubatta okuba nti bakola omulimu guno. Omusajja Munyarwanda bamuyita Rwanshozi Grace yoyo akola ki? Akola ebintu ebyo. So no mwebere bagendereza nnyo mu nsonga zino olw'ensonga nti omwami oyo ebintu byakola mubitegedde bulungi nnyo. Tetwetaaga nnyo kuba nti mumala obudde nga temutegedde bantu amutegedde bulungi. So oyo mutegedde bulungi nnyo abadde akidnapping abantu mutegedde bulungi nnyo kamubaddizeemu balete bamumanyi era emirimu gitegere gy'abadde akola nti yagenze. Yo yasitula muzeeyi n'amuteeka mu bbanga yoyo naye eyiye bavunise oluvannyuma lw'okuba nti yaganye okukola mission ey'okugyawo oba ey'okukwata Bobi n'okumutulugunya yoyo mukulu era naye ye bagivunise. Kyenvudde mbaga nti buli akolera Museveni kimanye nti essaawa etuuka n'akuvaamu ye kennyini n'akwettira olw'ebikolobero. So mukitegedde bulungi yoyo nno wali waggulu kubakanya bakabadde akayina naye nga simu temulwadde yoyo. Mutegedde bulungi yafudde bamuggyeyo bamuwadde butwa mukama we kennyini ne kagurupu kakolera ke kamuwadde obutwa era n'afa n'avaawo. So no ku ssaawa 3:09 saagala balwisa okujjako bategeeza nti buli omu waali webereremu naddala abantu abali mu diaspora mwegendereze nnyo entambula gye mutambulamu endya gye mulyamu ekyokugema banna kibagamba buli muntu waddembe okugenda omugemesa oba obutamugemesa. Abakola business mu Kampala nabagamba muve mu akeedi mukyaganye it's up to you. Abaganda balina ssente nabagamba mwegendereze muganye okutegeera sirina budde bwammwe ekyo nakibagamba. Ssaabasajja Kabaka tudimandinga addizibwe bwe lwagenda jjanjabibwe. Sina kindi yeetaaga media coverage mayite okuswaza twagala media coverage Kabaka sinkana abantu be. Ne bono muleta ku Sunday nga bwotegese nti misinde ja birthday tukimanyi bulungi nnyo gwe n'ebintu ebyotegeka kubanga muma information wa muma media okumulaba. So no fere tufaayo fetuwa information ne tubeera wano ajagala n'ogitwala atajagala n'ogireka ebiddako nziba tebinkwatako kubanga ogwange mabukoze. Mayiga nga nabo gisimufungize gya abasirikale ba UPDF ku Kabaka waffe mu buwangwa nendo Kabaka takunywa Amajje. Mayiga nga nabo gisimufungize gya abajasi ba UPDF ku Ssaabasajja Kabaka. Ate twetaaga okuddamu okola ku mpologoma yaffe ng'eyina esobola okwogera ng'eyogera n'abantu baayo. Akamanyiiro akasumagize yeyalira Ssaabasajja Kabaka takwatibwako era tasembererwa okujjako nga yasiimye. Ssaabasajja Kabaka tasembererwa takwatibwako mu kopi yenna. Oli alina kigiravuzi oba kyekirimu n'obutwa nga bamusiize busiizi butwa kyetwagala okumanya akamanyiiro nga kasusse. Mwagembe yadda mwambaza maski. Mukama Museveni wala mwambaza maski mumutereze kote. Era n'amukwata n'amusiga n'amukwata ku nkono omukopi akwata ku Kabaka. Omukopi akwata kyekyo atuka ku protocol ya Kabaka. Kale nganda bujisimu tetukyalina kuddamu kula UPDF ku Ssaabasajja Kabaka. Era bono ogiremezaawo tutegera mission etufu eriwo. Mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka mu nkukutu nga temwagala baganda bategeere. Mayiga ne bono sasula media. Ebikola by'abantu abakulu tuyinza obikola emisana mu kisenge nga teri amanyi naye emisana bivaayo omukyaliza ati ne zijja omukyala ng'ali lubuto. Mayiga tokulinze. Ne bwone buzabuza nga afukaana aba nkugambye embeera eri ku Ssaabasajja Kabaka. Ensi egirabe kutege ne bwone osasula ssente mu media werungiye. Results tujja zitegeera. Ng'abakulu babeera mu bisenge nga bali mu kwano gwe bulungi nnyo n'ekivaamu lwe lubuto waliwo activity awo activity yagenda maaso zezo results tukulinze fe wetuwona ne bono sasula media ekuwane ekole counter attack ng'okola omala biseera twetaaga mpologoma ngezze okujjanjabwa Amajje ga UPDF tetugagala ku Kabaka twagala abambo wabano bakomewo nga nenda tetukyagala kudda mukula mu sirikale yenna ngali ku Ssaabasajja Kabaka tetukyayagala twagala bano betwagala tetukyagala mujasi yenna kubanga mu buwango mujasi Kabaka tasemberera mujasi
ayiwa omusaayi ate kabaka takulemberwa. So no Mayiga mwagala enamba ye n'ekisinga okusesa kikino kankibabuulire. Okumanya omusajja muyaayi, omusajja mubbi. Bwe twatandika okugaba ennamba z'abaminisita n'ez'abakola mu State House, Mayiga essimu ze zonna ezimanyiddwa yaziggyako. Muli yose ne munzijukiza. Yaggyako essimu ze zonna ezimanyikiddwa n'addamu n'afuna essimu endala. Essimu ezimanyikiddwa tezimanyi n'essimu kati zaaliko teryagimanyi. Okuggyako abalina essimu ze kuliko abalina essimu ze be bantu bafiira nabe Mengo. Ate naye kati bw'amala omukubira essimu nga bibi wedde ng'essimu agiggyako. Essimu ze zonna yaziggyako ezimanyiddwa n'afuna essimu zitamanyikiddwa. Yenna ayagala Mayiga n'omuwa information. Okuba ku ssimu eya reception wali ku office ye n'oleka programu Deira n'addamu nti akkiriza okusinkana oba nedda n'essimu ezimanyikiddwa gobozi nazo manyi ng'olira oyo boolero mukwano gwa Mayiga ddamu okuba ku ssimu ze zimanyiddwa bono zifuna. Kaziggyako zonna. Yensonga lwaki kava ne kagamba mbu mwe lwaki musindikira baminisita message lwaki muwabira baminisita kubanga yakitegere kiddako mujjukira message eyo gyasindika. Mbolo kwa mumanye essimu z'abaminisita bange simene mbasindikira message mumuba wabira yamanye ekyali kiddako ndoza mukitegedde bulungi. Yamanye ekidda mujjukira akantu akikuyayogera. Yakimanya kye kiddako. Nina essimu gye nnano sobola giba kubanga mukyali innocent. Ya, sisobola kukola nsobi bitali mu bintu bino. Nafunye essimu endala naye nga ya mukyala wa maka, mukyala Mangali tasobola kugiba wa olw'ensonga bambi she doesn't know anything. Talina kyamanyi yasobola gikola nsobi. Nanoonyeza essimu ze zonna. Essimu ze zonna yaziggyako omufere yaziggyako. Yafuna essimu ndala mpya. Kwakolera ddiruze. Era bw'amala okuba essimu nga amaze okuggyako ddiruze ng'essimu agiggyako. Ng'essimu agiggyako. Gwali awo ng'omanyi essimu zo zimanyi zituwe. Nze zonna ze babadde bagenda okupa zonna ze yaziggyako zonna. Gye bampadde ngeri perfect nawe sigenda giba okuba ya mukyalo tata kyamanyi bambi. Njagala tubeere berufu nnyo omukyalo waka mukyala Manga tana kyamanyi. Tumujje mu business zino bambi. Era sobola boa ssimu eyo. Mukyala omulembere bakola emirimu gye. Kisobola kikola. Ekisobola kikola kubanga omukyala ebintu bino tabiriimu. Ono yakola ebintu bino. Njala tukwatagana omusajja tukolako effujjo so omukyala tabiriimu. So ena basigenda gibawa naye ezimanyiddwa zonna yaziggyako zonna. Essimu zaalina kateri azimanyi batono nnyo abazirina. Era wakumitinga muntu agamba wali section n'amuwa ennamba y'omuntu n'amukubira n'amusinkana. So singa erimbu akuba amasimu no yagajja kuba yamanya. Asisobola boya mukyale bambi ekyo no. Wadde sitya ate wadde sitya n'ekyo sijja kikola. Mukyala kamuwa ekitiibwa kuba ebintu tabiriimu. Tabiriimu. Ne njagifuna entuufu eriko zino empya ziriko njazifuna kuba ina essimu ezisukkamu 3. Ayina essimu ezisukkamu 3 empya enkadde zonna zaavaako zonna yamanya tugenda mufuna n'aziggyako tosobola zifuna. Bambi munansonyiwa mbagambi n'obuwombeefu sobola bwa nnamba ya mukyalo oyo. She's innocent talina kyamanyi bikolwa Mayiga byakola. Ekyo sobola kikola. Ekyo munansonyiwa mu butuufu mazima geetaagisa mukyala talina kyamanyi. Nganyi namba njirina nesobola gibawa sisobola. Mwagala tegera nti njira mwemizo ganti ono yemulisa simebi njirina wano kanji balage bulazi wano gye bamuliseeko nga teri open musooka mutegere nti namba njirina mulimu gw'omwantu bayiyo kanji balage wano yiyo mugiraba eriko linnya kyeyo njirina nisobola gibawa sisobola
She's innocent. She knows nothing. Ogwo musango sobola gukola bambi mukyala tumujje mu bintu bino ffe twagala oli omuyaaye namwe musigale nga munoonya mukole search nga nange bwe nnoonya n'eziri zonna zimanyikiddwa kaazijjako teziriiko yenna ayagala information okuba ku simu ku reception wakolera appointment buli kimu kyonna ezize empya kati gwayagala okukola naye ddiiru oba okukola naye ekikolobero gwakubira essimu ate ddiiru olugwange essimu azijjaku yafuuka kati naye buyaaye Nalongo naye yamushiftinga yamugjayo n'abalongo n'abajjayo n'abafulira amakambala yabagulira amaka n'amugjayo yalalo osobola kitegeera kuba nali namwesonyiwa Nalongo naye yamugjayo manyi yalina ebizibu bingi nnyo muloza balina ebizibu bingi nnyo so Salonga Mulengejja wasanya kaloli Mr. Ara gye weetegereze nnyo ensonga ze tugamba eyo system gye mwateekawo y'okuteeka media ne mugiteeka very far from the king tugikooye twagala kufuna kamera ng'eri loud and clear ng'esonze mu kabaka maaso ku maaso nga ne baba yogera mu muntu maye kigambo kikyayogedde nga n'amaaso tugolaba eye to eye contact nga tumuntu kiraba ebyokuteeka kamera muziteeka mu distance almost ya meters 5 kuva ku kabaka no ekyo kifu mukitegedde bulungi so enamba nkyaginoonya ne nadde efunye ne mba mukyala tabiri sijja kikola enamba yani tetulina budde bwaba naawe so banaye mukama bakumira takumira mpeera tusinkane ku Sunday mbulwange Mmengo ku bimuli nja kola kyengenda okola ku Sunday bwena banfunye time nja kubabulira kyengenda okola ku Sunday within these days nja kubabulira kyengenda okola ku Sunday ndabe kyengenda okola ku Sunday mishitagede bulungi kale bane mukama bakumira takumira mpeera tusinkane ku nakola lona mweraba Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.